Pastor Asha tukwaniriza nate. Blessed to be here. Twalabye Pastor Manjeri. Omusajja mukyalo wa Katonda w'amaanyi asaba ku social media bibadde bitambula nti omukyala asabira sirimu naawona asabira abalina emirimu asabira amaka ge goononeka gatya. Buli weekend tulaba embaga oloneze tutalaba ne tukimanyidde ddala nti eno season wenkyasinza okulaba abantu abawasa n'abafumbira n'abakyala n'abanjula ekitegeeza nti abantu buli omu yeetaaga obufumbo ate bwe tugenda ko mbulokoza obufumbo bwetaagisa Katonda obufumbo abwagala kubanga mission ye ne papasi ye n'ebirala byonna mwebiri ebisookerwako naye musumba abantu balina ebizibu mu maka mazima abantu embaga ziggwa ne batandika obulamu obukalubu abantu bali maka tebeenyega abantu bali maka bajula kwetta abakyala abamu baanoba abalala basirise bati bo obufumbo bw'abanene n'abasumba n'abaki obwo bo bwagootaana kyokka ate waliwo ffe abanoonya abali mu kuteekateeka okukola ki okuwasa but when you talk about marriage bukingo nga bwamulema Pastor Manjeri nga bwamulema gundi nga bwamulema ze nedda what is happening? What a subject T tusookere ku kiriwo kati ekya Pastor Manjeri twateekayo empapula zaali bbiri meka zaali bbiri 2002 gundi nebeera summarized mu 2003 neyeseeru court 7 so it is official divorce. Why say week bbiri why say myaka ebiri myaka ngemeka okukizamu myaka mingi gisugadde emyaka nga 18. I was never served divorce papers. I would have signed them on spot. That never happened. Okay, I would have said even if I don't get married again, but you can't continue in an abusive marriage. Yes, honestly, obufumbo bulimu mountains and rivers to cross. Ndi musajja mfumbo with a very beautiful wife. But you know, the day you let me say this, the day you stagnate not to work on your marriage. Marriage is divine. Marriage Katonda mwatese. In fact njinza kugamba nti ebintu byonna byetwala ku nsi bitutegeera Katonda. The best institution for us to understand God kiri mu bufumbo. Kubanga Katonda ali mu busatu naye nga ali ki ali omu. Now wetu ina Deuteronomy 6:4 you understand. Muwulire mu Isaiah ti Katonda mwali ki ali omu. Kati ekyo kirabikane mu maka kubanga maka atugamba nti ababiri bagattibwa bafuuka omuntu oba ennyama emu. Now baba katecha ali nnyama emu omukyala akomawo bbiri omwami n'akomawo nnya eŋŋumi ziri mu maka g'abantu ebivumo abantu beevumira ku WhatsApp omwami atudde ne beevuma abantu bakyankala nakyo kanga ovuddeko ekyo n'abanene kati nga pastor ffe tumulaba nga asaba tetumanyi what happened twamulidde akaaba kubanga ezima lino jukira fundamentally gwanda filino obuyite ekyo nakyo kikulu gwantu kirina mu bwongo. Number 2 obufumbo b'amaka becoming the central place Katonda mwayagala okukolera omulimu omunene. Kati yes abasajja bakatonda n'abakyala bakatonda n'abantu abalala balina okurealizing nti marriage is under attack. That's first of all very important. Number 2 abasumba bafe ab'amaanyi yes n'abanene mu gavumenti yes n'abalala bonna abayita ab'obuvunaanyizibwa bateekeddwa okumanya nti emundu sabasaba zolekeddwa bufumbo kubanga mweye enkola zinafuya ne ziremesa obuyite bwa Katonda ye nga ayagala okukolagana n'eggwanga lyaffe n'abaana abato nga ggwe ng'akolera mu bumu obumu obwo ekifaananyi ekyo kiri mu bufumbo bwokka obumu obwo that it is not even in unity but it is in oneness nti abantu bala batambula babiri ne bali omuntu ogwo kakati olwokuba nti kufa ensobi ziri wano nnyingi nnyo Dr. T but and that's why God I know to wait to do some bit of teaching kubanga premarital counseling is good. Byebigamba abantu bibafuna nga bagenda mbuki obufumbo kyokka wuliriza ebigambo bye balina okufuna nga bamaze okufumbirwa bikulu n'okusinga bibafunye nga bayingira kyokka amaka mangi ddala agalinga ag'abantu baffe abali abanene eyo paati bagikola bababuulira nga bayingira obufumbo bwe bamala obufumbo
nebagagenda bakulye kyokati yesu nga tekyetagisa okubanga omuntu asisinkana I would advise okuteekawo ofumbo bwedde anemundu ekoze ta ewedde abantu kati bagende ku Rio because primarital teyinza kumala nsonga zonna mu nsonga y'amanje eri asinaba kugirabira tulina ffenna n'abali abatulaba okutegeera nti obufumbo mulimu. You work out just like we work out our salvation. We work out our what? Our marriage. Kati ekitekiiko oba olina amafuta oba tolinako mafuta oba obeera mu kyalo oba obeera mu kibuga. The day you stop working on your marriage, that's a very big work, a very big word. Kubanga Yesu agambye kitanga akola nange nkola. Okiraba kati omusajja wolekera okutegeera nti obufumbo olina obubukolerera omukyala neyerabira ate akyanga okwerabira olw'ebintu ebingi kati wamu tulina problem number 1 nti omukyala bw'aba alina okukera akole kino n'omwami n'akola kiri kati obufumbo omulimu gw'office esigala njereere nekwata nabbubi sitaani n'akola atya inaatuula mu ntebe era evidence gyetulina sawa yali the downfall of marriage in Uganda today mu basumba baffe n'abantu abalala b'enjawulo tetandise kati it has been there for over 15-20 years back kati tuli mu kulya the fruit of that downfall. Tulina abantu bangi nnyo tulina okwongera okwesomesa kiki ekitegeeza okuba nti nze ne mukyala Mikisa twafuuka ennyama emu, we became one flesh. Kyokka tumala okufuuka one flesh tutambula in becoming one individual, one person. Kyokka ekyo nga kirina kukolererwa buli lunaku. Kati now we can have as many things here ebireetera kubanga mu manje tumulaba nga bwali. Nze ni mufumbo w'empe togiraba owa kamera gisike. That's my legal name. Kati ne bw'obeereeyo nga webbirira ne mwami Katongole tonnafuna kantu ako. That's my legal name is Katongole by marriage. Not just twagalanye bambi nanzaalamu abalongo n'agende waffe n'akyala. No, we went beyond that. We went beyond that. That's why I'm wearing this. Okay? And I've been wearing it for many years. Mama waffe tulaba batata baffe ab'enjawulo and they are struggling and it is evident that they have not worked. Or what tonight is a gift. Nakyo katukyogere nti nina ekirabo the fivefold for example. Ndi musumba. Oba omuntu alina nabbi whatever. Naye tunajja give fruit. Kati abantu baffe when we are gifted with marriage, Galatians 5:19 atunyura bulungi downwards. Nti kyate kikulu nnyo tukolere obufumbo bwaffe tusobole okuba nga tulina fruit. Galatians 5:22 exactly. Ne Galatians 5:19 neyanza mukwana. Kakati nosanga nti abantu bali gifted with this marriage institution. Naye bwe bakuwa ettaka kikugwanira okusimba oli musajja mulimi. Bwomala okusimba sirina nnyo details ezo naye ndaba there is a process. I would want to say process by process. There is a process there. Omuntu nteekateeka ettaka eryo okusinga ku kyengenda okulimako. Bwe nteekateeka ettaka ngenda kulimako ennyaanya si bwe nteekateeka linnalimako vanilla. Vanilla tusimbamu ne pascalam mu vanilla. Ate biri ebirala okabala. Waliwo n'awalala woba ogenda okusimba emmwanyi n'osooka oleeta ebikuta by'emmwanyi n'oleeta n'egimusa babiyita bibanga obuweke ng'omuceere n'obimansira bwoti. Kati ekitegeeza salvation obuzibu tulina leero kyekireetera omusumba okuyimira ku kituuti leero n'aga nti toyawukananga na mukazi wo enkya najja akikyusa n'akola ekiri opposite okusinga n'abala. Kyokka tulina n'abala nga 10 ne tumanyidde ddala nti obufumbo tebutambula bulungi. What causes that? Some of them we have already mentioned. Just okwongeza kwe tubadde nti bwe mba ndinafukibwako amafuta okubuulira ekigambo nga bwe nkibuulira tekitegeeza nti kati ekyo kirina kuzaala results mu maka gange. Beera musumba ku kituuti kyokka nga amaanyi gossa ku kituuti ge gamu gossa ewaka ku baana bo ne mukyala wo n'embwa gy'olabirira ewaka. Neyanziza kubanga ndi mwami wa Maureen Mikisa. So nina obuvunaanyizibwa kati the moment you elevate the gift you lessen the fruit then oba oyagala watoyagala ojja kuba mubitawaana. Omuntu yenna ng'alina obuzibu mu maka ng'atawaanyizibwa yeetaaga advice agenda kufumbirwa alina challenges empitirivu. Mbadde nsaba omwoyo advice n'ekiratu mwene ennamba yo akubireko.
mikwano obufumbo kintu kirungi era ba honorables eguli bamanyi sibana bali mu parliament fe bitwasindika marriage is honorable unto God era ba honorable bakatonda be babaki abafumbo naye uliza tulina embeera ng'embeera eyo enoonya kulaba nga bangi kumwe musindikibwa mu divorce si divorce ya katonda ejanga omutima gwo guggumye ng'oganye okukola kye tulina okukola tulina eggwanga lyaffe lirina obuyite mikwano era ekimu ku kituleetera okukola kye tulina okukola kwe kukola nga tunyweza institution tukolera obufumbo bwaffe olunaku lwokeera neweerabira mukyalawo mu picture n'ogulumiza obuweereza abo n'ogulumiza okusoma kwo n'ogulumiza omulimu gwo n'ogulumiza talanta yo oba gifting yo neweerabira nti ono muyambibo oba naawe muri mu lugendo lwakufuuka muntu omu. That is the day we get a number of problems. So nja kusaba gwatulaba sooka okitegeere nti obufumbo bulungi ng'ojja okuba nti bulungi mwe mukwekeddwa ebintu byonna ebisinga obungi byetukola ku nsi kuno ebiri mu kifaananyi ky'obwa Katonda. So bw'oba olina mukyalawo nja kusaba oyongere omulabi kyokka nkimanye mu maka mubaamu emitawaana mubaamu mountains ng'ekintu kyonna kyonna ekyenjawulo. Exactly. So tolinda Bayibuli tugamba nti bw'oba onyiize tonyiiga n'enkya nyiga leero bina biro so tokugana kunyiiga ebigenda okuleeta obuzibu mbenga sitadde namwe munyiiga gano tunyigagana netunyigagana n'olengera mukyala misanga ayitawo nga dderi nga nange empitawo ng'endeeri naye bwe tunyigagana kubanga tuli bantu mu mubiri gwaffe we work out kati okukolera kyasinza okubeera ekizibu. nze bba wa pasita mangi eri kati omupya ebyadda nze ndi jirikiti bwe wasigudde nze ko basuula abakazi abakadde nze ndi jirikiti badonisaroko era zali ali mu kutambula ajja kusembera wange. Oyagala okufuna akawato ng'okanyenyanga kano feesi yo yagubaasira ng'oyagala ogizigule edde ku mulembe gw'abaana abakompiitinga ate nga tokonye Ashiglo ali Dubai yayina ekizibu my dear ne solution zonna ali Dubai America UG ko awuko sim anywhere ode kuduke ko